Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatulaba ku Labbaik Islamic Media tubebaza da tubasaba naye berenga mwita ne bannammwe bonna n'abantu bonna bajumbira okubeera nti bateekako Labbaik Islamic Media. Inshallah tujjagezaako okubeera nti tubaweereza. Ndasaba Allah ow'ekitiibwa obunanfuusi bwonna okubuusabuusa embeera yonna etali nnungi oyingira mulimu guno gwe tukola. Tusaba Allah abeere nga atusonyiwa, abeere nga akutuwamu obulungi. Tukomyewo ate era ne Sheikh waffe ow'ekitiibwa Sheikh Quraish Wasajja. Mbadde nsaba asooka babuuzeeko. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد. أبي بتيبا abatulaba mwenneejo musinziira balamusaako n'ekiramuso ky'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala teyatukwasanga abasiraamu ti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Wasajja Quraish nga Sheikh baba banyanjudde mwebaza okuba nti emirimu bagyongeddemu amaanyi. Sebo mukadde wange mulimu mwebale kugutereeza bali kuteekamu daawa sallallahu jalla wa ala babeere nga bawamu obulungi studio ngituuseemu ya TV ya Labbaik masha Allah. Saba Allah jalla wa ala birungi biyeerere sebo alhamdulillah. Sheikh tukwebaza mulimu guno gwatandika mu butuufu mulimu gwa kitiibwa nnyo, mulimu munene wa mu butuufu mu topiki zonna nojja ate mu kitabo ekirungi Al-Fiqh al-Islamu adillatuhu ekitegeeza nti amateeka ga kigo obusiraamu n'obujulizi obw'obusiraamu. Era nojjayo topiki gye wali osuubira nti bannaye yeetaagisibwa mu bantu bonna. Kuba abantu tulina obba briefinga kye tubaddeko emabega kuba mbadde mu hijja saba Allah tuzze ebirungi n'ebirungi. Era bonna abagenze e Makka tusaba Allah ffenna atuwe kye bayita hajjul mabrur alladhi laysa lahu aljaza illa aljanna. Abantu nabo tubakubirize bagende mu hijja. Amina rabbana. Tokuluma banguwe bangu okubeera nti bakola ki baregister. Ye bakoma ddi kati okugira nga 15 December 15 la hawla wala. Omuntu agenda maaso g'omuntu kati emyezi 5 gyokka gye gisigaddeyo. Yiji kyawera tulina ogw'omunaana ogw'omwenda ogw'ekkumi ogw'ekkumi n'etaano bali emyezi ng'etaano. Alhamdulillah. Sheikh tukwebaza kuba twagamba era watambuza bulungi nnyo inshallah taala ne tunuulira obufumbo notambula obufumbo era kye twakomako kyali hukumu obufumbo bulamula butya era wanyonyola bulungi nnyo bahanifiya bagamba ki bashafiya bagamba ki. Era mbasaba mwenna bannaye abatulaba obanga olina ky'otaategeera kuba ffe tetugenda kudda mabega wabula tukukola ki tukuwa hint tukulaga biki ebibadde bitambula emabega. Sheikh yatambuliza ddala obufumbo ebutandikira okwogereza paka yatuuka okulamula kw'obufumbo. N'olunaku olwaleero Sheikh tetujja kudda mabega. Mbadde nsaba twali tukomye ku kye bayita al arkan azziwaaj empaji z'obufumbo. So ebiseera ebisinga omuntu yenna nga womumanyi nti yenna yandibadde empaji zino tazawula bulungi. Empaji tebazawula na wajibaati abasinga. Naam. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kikulu nnyo omuntu okusooka okutegeera ebigambo ebyo ebikozesebwa mu busiraamu. Omuntu ategeere empaji, ategeere wajibu, ategeere sharutu, ategeere sunna, ategeere mandubu, yani ahkamu islamu etaano omuntu yalibadde azitegeera. Ahkamu etaano ziri alwajibu walmubahu. Wajibu egobererwako haramu saidi. Ne wabayo wajibu saidi zeno nga waliyo haramu. Ne wabaawo mubahu
ne wabaawo makruh then wakati awo ne wabaawo waliwo gundi mandubu ne makruh then ne wabaayo mubah tulina wajibu ne haram. So fi farq baina al-mandub wa sunna. Waliwo mandubu ne mubah. Mandubu kye kintu omuntu kyakola akabiveko. Wajibu naam ekyo nno yebeera rukunu mu bintu ebimu bagitwala nti rukunu inda jamhur ulama imamu ahmadi imamu shafii ne imamu maliki bo bagamba nti wajibu ye rukunu buli kyonna ekibeera wajibu ebeera fardhu oba rukunu ebyo bisatu byebimu inda jamhur amma inda imamu abu hanifa wajibu ekintu ekiri wajibu kyawukana n'ekiri rukunu oba ntigere oba kiri fardhu biba byawukana inda imamu abu hanifa byawukana bo bagamba nti ekiri wajibu ma thabita bidalilin dhanniyi kyekyo ekintu kyonna kyonna ng'obujulizi obukiyimirizaawo dalilu dhanniyi adalilu dhanni ye dalilu etatuuka ku ddaraja oba bwe bujulizi obutatuuka ku ddaala lya mutawatir. Eddaala lya mutawatir kuba nti obujulizi oba hadithi ezoogera ku nsonga eyo nyingi okubanga tizituuka ku ddaala nga abazoogera tebasobola kwegatta ku kulimba bakiyita mutawatir, yani nti obujulizi obwo bwatutuusibwako abantu nga banjawulo basahaba banjawulo ne batabe nga bangi banjawulo ne batabe paka bwe batutuukako babuyita bujulizi mutawatir. Amma dalilu dhanniyi obujulizi obwa dhanniyi buba bukyalimu ogamba bujulizi butuufu naye busobola okuba nga bujje oluvannyuma lwabwo obujulizi obukola ki obusiimulawo. Kati mathala nga khabarul ahadi hadithi naye tutuusibwako omuntu omu oba abantu babiri omu oba babiri oba kale basatu yani batono batini ebanga yamalanga obujulizi bwatuusibwako abantu batono bagiyita khabarul ahadi. Idhan enjawulo wakati wa wajibu ne fardhi yenjawulo eyo nti fardhi eba yayimirirayo na bujulizi nga buli ki mutawatir ababututuusaako basitira baali bangi basahaba baali bangi batabi bangi olujegere olwo lujja lugitutuusaako. Mithalu sheikh ogezanga obujulizi obuyimirizaawo eswala obujulizi obuyimirizaawo eswala oba Qur'ani yonna eri mutawatir. Qur'ani yonna eri muki eri mutawatir oba ntegereka ne ahadithi eziyimirizaawo arkanul islam zonna ziri mutawatir. Ahadithi obujulizi obuyimirizaawo arkanul islam zonna bonna buli muki mutawatir. Kyova ntosangayo omuntu ayinza kwawukana tosanga ngayo nti baabulaba bayawukana mu nsonga eyo. Amma obujulizi obuyimirizaawo ebintu ebimu mu busiraamu bwa khabarul ahad bujulizi mathala nga hadithi ya innama al a'malu binniyat khabarul ahad khabar hadithi eyo yatutuusibwako naam hadithi sahih hadithi ya Umar ibn al-Khattab yeka sahaba yakola ki ayogera naye nemugibako basahaba oluvannyuma nga bangi naye muntandikwa yayogirwa sahaba ki ekigeze bira khabaru ahadi ntegereka. Kati singa tusanze nti mulimu okulabula okugida mu hadithi eyo baulama oba Abu Hanifa bali baga nti eri khabaru ahadi ekigeza ekyonna ekiba kirimu tekiba rukunu kiba wajibu. Idhan naam sokale kati yenjawulo wakati w'ebibiri wakati wa wajibu ne rukunu. Kakati mu ahkamul islam al khamsa namula z'obusilamu ettano mulimu wajibu oba jamhur naye inda jamhur mu jamhur tubale mu Shafi mu Abu Hanifa bamanyi abasingo jamhur ulama twagamba nti okwata babanyi bana obusilamu tulina ba scholars bana oba bafuqaha bana tulinawo asookera ddala omukulu ye Imamu Abu Hanifa yali we Iraq Kufa. Ne tubeerawo ne Imamu Maliki we Madina Darul Hijra. Ne tubaawo ne Imamu Shafi'i we Makka oba Iraq oba Misiri. Ne tubaawo ne Imamu Ahmad ibn Hanbal naye we Iraq wavaayo babiri ne Hijaz wavaayo babiri. Alhamdulillah Sheikh bannaye ku nsonga eyo nno abantu bano
ensaba bakimanya abasinga abatulaba ku Labaika Lamida kuba osanga omusiraamu n'agamba nze ebyabamanyisa agala nze ngobeera hadith nze ngobeera nabbi kyagambye naye bonna abamanyi akimanyi bagamba Shafi yagamba idha sahha alhadith fahuwa madhhab hadithi bigana ntufu ge mazhabu gange n'agamba idha qultu qawla yukhalif kitabullahi khabar nabi al-mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fatruk qawlan ekigambo kyange kyekiso bonna bali ku ki hadithi sallallahu alayhi wa sallam idhan basahaba abo abibitiba ridwan tabi'a babamba tabi asla aywa abamanyi bafa abibitibwa abo bonna ojja kubasanganga bali bayivu mu hadithi bayivu mu Qur'ani bayivu mu kumanya jawu obembeera obusiramu mwakola ki mwe bali kale mbadde nkyali mu kutematemera nti betugamba nti wajibu betugamba nti jamuhuru badde ni kujamuhuru aywa tuba tukutte abasatu ne babeera ku saidi abasatu baba ku saidi emu omunga yali ku saidi kati mugana masala Imamu Abu Hanifa ali ku saidi yekka jamhurul ulama bubagamba nti wajibu Shafi ne Maliki ne Ahmad bubagamba nti wajibu ne fardhu bye bimu aywa tayib kati ebitu birabi wajibu ne fardhu waliwo kyetuyita mandubu mandubu wa sunna bye bimu oba byawo kati mandubu manudiba ilayhi kyekintu sunna kigaziko kusinga ku mandubu bina bikwatagana ate bina byawukana aywa bino bikwatagana sunna akwatagana ne mandubu mukuba nti nno idha utlika almandubu fahiya ta'ani sunna singa ga nti mandubu aba ategeeza sunna naye si buli bwe bagamba nti sunna nti baba bategeeza mandubu otegedde nti ampuliriza oli buli bw'omuyanga agamba nti ekyo ekintu kiri mandubu aba ategeeza kiri sunna naye si buli ayogedde nti ekyo ekintu kiri sunna yaba ategeeza nti kiri mandubu lwaki sunna kigaziko okusinga ku mandubu mandubu gwe mulimu gwokola n'ofunamu empeera nga bwoba ogulese tonenyezebwa tofuna musango ogwe tuyita mandubu amma sunna kyekigambo kya nabbi sallallahu alaihi wasallama oba ekikolwa kye oba ekyo kyeyalaba nga akola kyebamulaba nga akola kyeyalaba nga kikolebwa n'atakikola ki ekyo kiba sunna mu ntegeezeemu eyabamanyi oba mu definition emu eyabamanyi nga bakikola ki nti ekigambo sunna kigazi kizinga eddiini yonna olibaga nti eyo sunna aba ategeeza swala agitegerezezza mu hajji sunna buli kimu lwaki nabbi saa salama akikola ki ekikolwa kyonna nabbi kyeyakola oba ekigambo kyeyayogera oba ekintu kyeyalaba nga kikolebwa nakikola ki kati kyekiri kyegambye nti omuntu oli bagamba nti mandubu aba ategeeza sunna naye si buli agambye nti sunna aba ategeeza mandubu oba ntegeerekesa idhan bainahuma umumun wa khususu bannawusulu be tugamba nti bainahuma umumun wa khususu wakati waliwo ebibagatta ate waliwo ebibaawula waliwo ebyawula sunna ku mandubu so kati mandubu gwe mulimu omuntu gwakola n'afunamu empeera nga baba agulesi takola ki tafunamu musango eyo mandubu kati mukabiri yayo oba vice versa yakyo waliyo kyetuyita makuruhu bwova ku mandubu oddako makuruhu nerabidde bwova ku waggulu kyetwasookeddeko fardu oddako haramu oba wajibu waddeyo ekira kiri haramu okitegeera ti haramu ma tuliba min almukallafu au ma talaba min almukallafu alkafu anhu talaban jazima kyekyo omutonzi waffe oba omuteesi w'amateeka kyeyatulagira okubanga tuleka okukola naye nga tukireka lwa buwaze yani tolina kwesalirawo nti kankireke embanjagadde embasagadde sikire oteekeddwa okireka ekyo tuyita haramu amma makuruhu matuluba min almukallafu alkafu anhu laisa ala sabili ilzam kyekintu omuteesi w'amateeka Allah subhanahu wa ta'ala omubaka sa sallama kyeyatulagira okubanga tuleka naye nga tatukase kireka yani atulagidde kiteke yani mukireke naye ngaoli singa aba akikoze nga kitamwa anenyezebwa naye tateekebwako musango gundi abantu general society tafuna musango naye anenyezebwa okubeera mu shubuhati
shubuha eba haramu era kiyinza okugwa mu shubuha kuba nabbi sallama yagamba ti omuntu faman ittaqa shubuhati fakad istabraa lidinihi wa irdihi omuntu bwabeera nga yerekereza okugwa mu shubuha aba amaze okuwonya eddiini ye n'ekitiibwa kye waman wakaa fi shubuhati wakaa fi lharam ate omuntu singa akola shubuhati amala nakola ki kati ebintu ebimu mubintu ebitamwa bigwa muki mashubuha naye ebitamwa bimanyikiddwa manyi shekhe shubuhati ezo ebintu biri makruh butuufu obikole nnyo ogenda okulaba nga eswala ogikeereya oba ogenze mu haramu genda okulaba nga eswala ogijjawo ebintu ebiri makruhu wano balina bye baleeta nti biri makruhu naye nga tebiri makruhu amathala ninga okunywa sigala kulya amalirungi ebyo si bimakruhu ebyo biri haramu kubanga ekintu kyonna ekikosa omwana adamu mu bulamu bwe kiba haramu oba ntegereka Allah ekintu kyonna ekikosa omwana adamu mu bulamu bwe kiba haramu kikozesa idhan bekiba nti sigala akosa omuntu newankubadde oluvannyuma lw'ebbanga abeera haramu mukozesa kati oba ntegerekeka idhan okunywa sigala tekiri makruhu ng'abantu bakitwala kyekiri makruhu era ne makruhu alimu emiteeko makruhu alimu makruhu tahriman ne makruhu tanziha inda akthar ulama basinga bungi nti makruhu ayalwamu emiteeko ebiri waliwo makruhu tahriman ndoza Imam Ahmad batu byali abyawula makruhu tahrima kyekintu nga tetulina bujulizi bukinywezaawo nti kiri haramu kwa Allah yatugana nti wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha haramun wa hadha halal kiongezana kwa mwatuze nnimi za mwene mugandi kiri halal wa kiri itaftaru ala Allah alkadhiba tusange ekintu wadde kibira yenga tetulina bujulizi bukigera ko nti haramu tugamba kiri makruhu tahrima ekintu ekyo kiri makruhu kudala kitutama olutama olukulabanga tetulabanga kirina haramu niwankubale tetwogedde nti kiri haramu kati gye bayita makruhu tahriman amma makruhu tanziha kyekiri ng'okuwandula mu kkubo notobikako okuwandula mu kkubo omuntu okuwandula bw'obikkako halasi okijjeewo amma bwe watobisseeko oba okoze ekintu nga kiri makruhu ezebwa naye tofuna musango muki munene wabaawo n'ebintu ebirala ng'omuntu okulira mu kkubo musajja okulya kintu mu kitamwa niwankubadde tolina musango tebakutaddeeko musango nti gwe guno naye onenyezebwa nti kyokoze tekikwatagana na mpisa ithan ebintu ebyo obusobisobyo obutonotono obukuntana n'ensa mubaha tukinyumidde mubaha kyekintu ekiri wakati awo tasawa baina tarafaini wama tasawa baina tarafaihi kyekyo ekyenkanankana saidi zakyo zombirire akoze akole alese akole ki aleke yani omuteesi w'amateeka tatugambangako nti tukole naye bw'oba okoze takugaana ate bw'oba olese takunenya kati ekyo kiyita mubaha mithal ogeza nga okulya ntegereke oba okunywa okulya kuli wajibu oba kuli ki tosobola nti kuli wajibu tosobola nti kuli fardu naye ebintu ebiri mubaha byonna waliwo time webikyuka ne bifuuka wajibu nolwawo time webikyuka ne bifuuka yani mandubu newabawo time webifuuka haramu bantegereka byonna obulamu bw'omuntu bwonna ibada kati tetwagala muntu agambe nti seeka ekintu kyajjeyo emmere kati singa omuntu agaana okulya n'atuuka mu mbeera y'okufa kale mu kaseera kano kikyuka ne kiva muki mu bulamu baaha ne kifuuka wajibu ku y'okulya lwaki asobole okukuuma nafsi lihifudhi nafsi oba ntegereka ate singa tumulaba ng'alidde nnyo emmere enetuka yeretera kumutta natandika okusanga tassa ate wakifuuka haramu togongera kulya kuba oyinza okwetta okitegeera kitegeeza ekintu ekiri mu baaha kyekyo ekintu omuntu nga singa aba akikoze tafunamu mpeera ate baba akirese tafuna muki tafuna musango mu baaha eyo ntandikiddeyo wagala kutegeeza abantu nti ebintu ebyo bikulu omusiraamu bikola bimanya kuba shekhe okumanya bikulu
era njagadde kyovola banga nokwarukano njagadde olwewe ebiseera ebisinga ibada zonna zetukola kati nga arkanul islam al-khamsa zonna omuntu amanyi nti muhijja ekigambo arukunu kitegeeza abadde muhijja nga twogera empagi za hijja al-ihram bil miqat al-wukuf bil arafa at-tawaf al-ifada wasai baina safa wal marwa kati ebintu bitabula abantu nga twogera omuntu okubeera ku miikaati nti talina kuyita ku miikaati agenda okukola emikolo era n'abeerawo n'ayambala olumala alina okubeera mu arafa kuba alhajju ki al-arafa olumala awo okubeera mu arafa alina okulinda n'akola twaful ifada ku lunaku olw'ekkumi yawmu alhajju al-akbar then ekisembayo n'akola ki saayi swafa nemara n'ebiseera ebisinga abasinga baba bamanyiriwedde ate nga ziba zikyali olw'ensonga tategeera ekigambo rukunu kitegeeza gwemugaa nti empagi oba empagi byebiki abibabuzaabuza kuba kati twabadde nga tulina kye bayita almabitu bimina wal muzdalifa okubeera emina ne muzdalifa nga biri mu wajibaati ninga omuntu bikola ki bimuzaabuza kati so n'ibada zonna nga olaba nti tugenda ku ibada eno eyakiyaziwa gy'obufumbo omuntu kino kisobola omubuzaabuza empagi ne wajibaati ezaki olanga shekha otulambulakati empagi nga betwogedde tugambye nti bawulama bayawukana eri nga betweyogeddeko wakati wa wajibu ne fardhu enjawukana ezo zennyini zeziri mukati wa wajibu ne rukunu empagi enjawukana eyo yennyini naye muhijja tebayawukana nnyo nyinga n'okuga nti abasinga obungi bagendanga bawukana bonna bakkiriza nti ebintu ebyo bibiri byawulwa muhijja abasinga obungi bakkiriza nti ebintu ebyo ebibiri empagi ne wajibu muhijja byawulwa mathalan okuyimirira mu arafa mpagi teri yasobola ga nti kiri wajibu kituufu oba ntegereka kyokka almabiti bimina teri yasobola kugamba nti mpagi okitegedde kati ekitegeeza bonna bakkiriza nti ebyo ebintu bibiri mu hijja empagi newajibu bikola ki byawukana empagi kyeki hatta abu hanifa naye akkiriza kati naye wano netutuuse wano era nga ndinozo olabyo nedda abu hanifa yali yabawukanako bo nga bamugaa nti bikola ki tebyawukana kyokka netutuuka wano mu hijja abagamba aho mulabi empagi kati shekha hanifa oyo lwakuba tuwanvuyizza nnyo ate tuli ku topic nda abu hanifa yalina faradha alfardha ne wajibu kyekyo kyeggamba anti fardha yempagi yejawulira ddala fardha ne wajibu fardha eri ku ddala lya wajibu lya rukunu ulama abalala abasigalidde abasatu jamuhuru lulama baga nti nedda fardha yemu ne wajibu ya abu hanifa baga sibye biki sibye bimu kati betutuuse mu hijja n'abagamba bahandoza mulaba wajibu ne fardha mulaba byawukanye ani wajibu fardha ategeeza mpagi rukun ate ne wajibu ategeeza ekyakakata kati abagandoza mulaba ebikoze eki bebyawukanye so kikyo twagala tusooka tutegere rukunu kyeki kuba omuntu nga bwogamba nti mwabadde mu hijja abantu abamu tebabitegeera rukunu kyeki orukunu kitegeeza ekyo ekintu ekiteekeddwa okubaawo omulimo guyimirirewo ntegerekeka ma yalzimu min wujudihi lwujud wa min adamihi ladam kyekintu ekiteekeddwa okubeerawo omulimo guyimirirewo ng'era singa kiba kivuddewo omulimu gukola ki guvaawo wayakunu juzuan min haqiqati oba fi haqiqatu ashai ng'ate kiri paati mu mulimu ntegerekese kikintu ekiteekeddwa okubeerawo omulimu gubeerewo obanga singa kivuddewo omulimu guvaawo kyokka ate ng'ekintu ekyo paati mu muki kankuleetera ekizampo ku swala ekizampo ku swala eswala erina empagi ziri 14 empagi esooka alqiyamu maa alqudura takbiratu lihrami qiraatu lfatiha teka empagi ezo ndizogedde mpola kuba eswala nkulu naam kanzogere mpola empagi tugaye ziri 14 empagi esooka aniya aywa alqiyamu maa alqudura
niyo kyekifu niyo gyolita mutima ngenda kusala eno yagundi ate wenne nawaitu niyo no gyobera nayo era otambula nayo muswala munda tidde mukusala otambula nayo seniyo yobera nayo mu mutima alhamdulillah empaji eyokubiri alqiyamu maa alkhudura okuyimirira ng'olina obusobozi empaji tulina busobozi otula empaji eyokuvuddeku jalisa utereevu alqiyamu maa alkhudura takbiratul ihram allahu akbar nokola ki noteeka emikono wano mu kifuba noyingira mu swala empaji eyokuna qiraatul fatiha kusoma alfatiha otegereka empaji eyokutaano tunaba muswala ojja kuwanvuwa kati bismillah tuli mubufumbu tugaye qiraatul fatiha empaji eyokutaano eyomukaaga arruku ogenda kumaki kumavivi empaji eyomusanvu arrafu min arruku'i okuva ku mavivi novaayo empaji ey'omunaana al-i'tidaalu okuwenkanankanira ddala ng'oyimiridde ng'ovudde ku mavivi ova ku ruku nodda novaayo eya munaana okwenkanankanira ddala nayo mpaji ssebo so si kuvaayo katono sami allah abantu abakola sami allah liman nakka ku ttaka nayanguwa batutuukiriza oba omenya empaji eyokukola ki الرفع من الركوع الاعتدال then السجود okuvunama empaji yekomi okakuka kuki then aljulusu baina sajidataini okutula wakati waki wevunama ebbiri empaji ya 10 naki 11 empaji ya 12 attahiyatu alakhir okusalira kuki ku nabbi sallallahu alaihi wasallam tahiyatu esembayo eyo wakati eri wajibu eri muwajibu so si mu rukunu attahiyatu alakhir empaji ya 12 empaji ya 13 as-salatu ala nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam okumusalira ko nabbi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ngoli muswala then nempaji ya 14 at-taslimatu al-ula bawo baga at-taslimatu al-ula kubange bekujja muswala abana bagala at-taslimatani bembaka kasabiba amadhabu ga imamu Ahmad aba Hanabila aga at-taslimatani okweta salamu ezemirundi emeka ezemirundi ebiri amma bawulama basigalidde aga nti at-taslimatul ula salamu ikola ki nti oluga nti assalamu alaikum salamu ikoze ki eswali wadi ezo empaji kati kyendagaddemu empaji ezo zonna gye zisanga nga ziri munda mu mulimu ze zizimba omulimo oba ntegerekeka okubeerawo kwazo kwe kubeerawo kw'omulimo okuvaawo kwazo kwe kuvaawo kw'omulimu gw'eswala ogwo kati kye bayita empaji nti okusobola omulimu okuba nga gubeerawo empaji zirina okukola ki yensonga lwaki singa nga weerabira okuba nga oleeta takbiratul ihrami tukugamba ddayo gireete ku ntandikwa naye omaze okusaza salaamu tetukugamba nti vunama sujudu sahwi tugamba genda weweerabiridde empaji woba otandikira eswala yakomye ntegerekese ekyo bayita empaji nti tesobola omulimu tegusobola kubeerawo nga takola ki teriiwo oba ntegerekeka kyokka ataka kwakkulizo ashartu ko omulimu tegusobola kubeerawo nga tekaliiwo kyokka ate sigamba nti buli kabeerawo omulimu gubeerawo ogezanga okufuna alwudhu si buli lwofuna wudhu nti oba ogenda kusaala kyokka tosobola kusaala nga tofunye wudhu ontegerekese bagamba mu usul ma la atimu alwajib illa bi bagamba nti no bagamba ashartu bagiyita bagamba nti no ma yalzimu min wujudihi alwujudi wala yalzimu min adamihi ma yalzimu min adamihi aladami wala yalzimu min wujudihi alwujudi wala adamun li dhatihi bila tubajiarafa banna usul aga nti kiteekeddwa okubanga kibuzeewo omulimu gubulewo naye sigamba nti buli ekibeerawo kibe omulimu gukola ki gubeerawo ate sigamba nti kyo kyennyini nnyini kibulawo olwokuba omulimu teguliwo kitegeeza ki nti si buli wenfuna wuzu nti mba ngenda kusaala kyokka sisobola kusaala nga sifunye eki nga sifunye wuzu akukeka kwakkulizo kati empaji z'obufumbo nga bwe wakyembuuzizza tumaze okunnyonnyola empaji biki
empagi z'obufumbo nsuubira abatulaba bapiikinze ekitegeeza empagi bapiikinzeewo bana bali ekibuuzo bajja tukuba ku namba zaffe zijja kubeerako okwo inshaallahu tabaraka wataala ezaala bayika biidhinillah. Empagi z'obufumbo bawulemu bazaawukanamu. Jamhurul ulama agamba ziri empagi mmeka? Empagi nnya. Amma Abu Hanifa agamba bassebo empagi yeegi mu bbiri, empagi ziri ezibbiri, empagi bbiri. Abu Hanifa agamba nti empagi ebbiri ezo ze ziriwa asira yani al-ijab wal-qabul wazawju wazawja. Ffe tufuna abagenda okufumbirwa ne tufuna n'ebigambo byabwe, omu n'agamba munne njagala kukuwasa, omulala n'agamba nzikiriza obufumbo buyimiriddewo. Ezo empagi bimaana ezo beziba teziriiwo obufumbo tebuyimirirawo. Singa nga tuleeta omukyala ne tumuteeka mu maka g'omusajja nga takkiriza obufumbo bufu. Singa tuleetera omusajja omukazi ne tumuteekako omukazi wuyo tumusibirana nga takkiriza tasiimye obufumbo bufu. Walina okubeerawo al-ijabu wal-qabul, okusaba okufumbirwa oba okuwasa n'okukkiriza okuva ku sayidi endala, oyo Abu Hanifa. Amma abagundi jamhurul ulama bagaziri nnya. Tulinawo aswiga. Swiga zekiya al-ijabu wa qabul yabi bimu. Ijabu nashi aswiga naye bajamhurul ulama bayicha engeri gye bakikuwamu ndala baga nti kyetuyita ijabu kyekiva ewa taata w'omuwala. Ijabu kyekiva ewa taata waane wono omuwala agenda okufumbirwa. Okitegeera? Ate nga Yesu Abu Hanifa agamba nedda ijabu era kuva wa musajja agenda kukola. Ijabu kitegeeza ki? Okusaba okuwasibwa oba okusaba okufumbirwa. Kati bo bajamulu bagamba nedda taata w'omuwala yalina okugamba omusajja nyagala kufumbiza muwala wange. Kati nno wano abantu abawoowa kano kammwe bemubanga ogante ndi ku madhabu ga Shafi'i kasita mugenda okuwoowa abafumbirwa, gamba taata w'omuwala agamba omusajja nti nkufumbiza muwala wange kuba mahale g'omuwadde biki abigambo nga bitu byogera, omusajja addemu nzikiriza okuwasa muwala wo. Nga tugendere ku jamhuru bwe tugenda ku Abu Hanifa awoowesa alina okugamba omusajja nti nzize okuwasa muwalawo oba sebo nkusaba ompemu ki muwalawo kulwa mahale gemuwa aga ssente beziti omusajja oli naddamu kitaawe w'omuwala oba omuwala nzikiriza okuwa muwala wange. Bitegerekese nti bwe tuba tugendedde ku jamhuru taata w'omuwala oba alina obuyinza ku muwala agaba omuwala yalina okusooka okwogera ti nzikiriza oba ngenda kuwa muwala wange kulwa mahale g'ogenda okumuwa aga ssente bezo oba g'omuwadde, nzikiriza okufumbiza muwala wange kulwa mahale g'omuwadde aga ssente beziti omusajja naddamu nzikiriza okuwasa muwala we kulwa mahale ago. Tegereka bo baga nti bebito bibitambula. Enjawukana si nnene nnyo wabula enjawukana ejjira wano wammanga. Bo bajja muhurul fuqaha bagamba nti tezikoma ku kuba mpagi bbiri walina mazira okuba empagi mmeka? Empagi nnya. Empagi esooka tugaa nti azawuju wa zawja, omukyala afumbirwa n'omwami akola ki? Agenda okuwasa. Ekyokubiri aswiga al-ijabu wal-qabulu. Ekyokusatu kwe kubeera nti nno waliwo waliji. Abu Hanifa waliyi si mpagi. Wa innama eno waliji mpagi alina okubeera okubaawo. Taata waliwo obuyinza taata owantu yenna mujja. Ekyokuna al-maqudu alayhi. Al-maqudu alayhi kyekyo endagaano egwa ku ki bagikola ku ki? Ekikolebwako endagaano nga bwe tugamba nti buli kintu kyonna buli ekigwawo buli akidi yonna buli endagaano yonna eba erina kye tuyita mawudhu topiki y'okugula ekibanja, endagaano y'ekibanja kuba kugula kiki? Kibanja.
ffe tuli batonzi b'amakanzu. Topic y'okugula amakanzu bw'ogenda mu dduuka ly'omutonzi w'amakanzu kuba kugula maki bwe babasanga muwandiika endagaano mugamba ki tugula maki makanzu bwe bamugulagano y'obufumbo n'endagaano y'obufumbo kyo kikolebwako endagaano kuba tuyisa akidi ndagaano ya buki kyo kikolebwako obufumbo gundi ekikolebwako obufumbo hillu au إعطاء حق الاستمتاع بينهما حل حق الاستمتاع بين الزوجين kuba nti nno bakkiriza ono alina obuyinza ku muwala n'omusajja ono olw'amahale gawaddeyo endagaano ebawa obuyinza okuba nti buli omu yeeyagalira ku munne yani beegatta mu mbeera y'obufumbo kyekyo ekikolebwako buki endagaano era ssebo okwegatta nsonga nkulu nnyo mu bufumbo kuba endagaano byonna ebiddeko biba biraala ebiddirira ku kiri naye ngaekikulu ennyo era singa omuntu awasa omukyala n'atazaala naye nga asobola okwegatta naye embeera erimaze endagaano eba yatuukirira kubanga ebibala by'okwegatta abaana bajjanga bibala byaki ebiva muki mukwegatta so sigamba nti ekiro ekigendererwa ekikulu ekigendererwa ekikulu kyakwegatta ate kituukiridde ekitegeeza nnyo omulimu ogugwa gukoze eki gutuuse kati omusajja yaganiriza omukazi aganya okuzaala zaala era wasa omuki wasa omulala ye guno omulimu gwe yajja okukola agukola ki agukola bulungi kati kisigadde eri ggwe okuyiya butya bwofuna abaana naam barakallahu inshallah sheikh sebazizza nnyo era mbutuufu bwe tubadde tuli wewasinga okubeera nti waliwo ki tusaba Allah ow'ekitiibwa ajja kukomyawo inshallah tukyali ffenna abalabi ba Labbaika Islamic Media tubeebaza twasaba inshallah taala mwekuumire ku Labbaika Islamic Media tugenda kujja nga tutambula butya omuntu bw'abeera mu bufumbo obutukuvu bangi mu bo bali mu bufumbo naye entandika yabwonfu tamanyi mpagi tamanyi ki tenyini omwana we agenda afumbirwa talina kyamanyi ate nga wali baddewo pozi bakalala mukadde wange naffe tujja kubasaba nga abalabbayika mututeerewo ofiisi mwe tusobola okuba nga tuzisiivingira abantu abagenda okufumbirwa n'abagenda okuwasa oba n'abali mu bufumbo nga balina obuzibu tubabuulirire mu mbeera y'obusiraamu inshallah saba Allah ow'ekitiibwa abeere nga atumalira abeere nga atuwa obulungi abeere nga atukulembera mirimu gyaffe gyonna abeere nga ffenna inshallah atuwangaza mu bulamu obulungi subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk alhamdulillahi rabbil alamin